Wangi taata. Happy birthday y'omwana. Ekitiibwa kya Mukama ndi musanyufu nnyo azaalibwa ga mwana making 6 years. Twanka celebratinga agago tewaise na nnaku nga celebratinga ga mwana. Munaye Mukama yakikola bw'atyo mu mwezi oguli agange mu guli aga Jesus mu muli n'aga Mira. Bijja byeddirirawo ebiti. Essanyu likutta. Nzita munnange omwana takuzika omwana tazaala okuva mu lubuto omwana sikyala. Naye bwe mmanso dokimakinga paka kubakulala ekitiibwa kasooka twogereko ne boy bebi ogamba otya amanya go gwani ani matovu mpozi weddira ki oweddira ngabi owuli otya ku birthday eno leero ng'abantu bazze ne babeerawo ne balya keeki ne balya soda nabo baagala nnyo gamba ne mami omwagala nnyo bannange omwana ebigambo wamutraininga biva mu mutwe omwana wange mugezi nnyo kyayogera abeera akimimiga ategeera nnyo asoma kyakumeka ali mu abadde mu KG3 ali mu international kati ebyaffe byane bye Uganda ebino ebya bulijjo aba mu kyakumeka KG3 kati ababeera abadde muto kati ng'agenze kuwa omuntu ayinza okubeera n'alowooza nti oba abadde mu P3 yennyabo olina sobiki gyogeddemu wali eri n'ogamba omwana takuzika omwana omusingo maaga sisa agamba nti ndi single mother kuba omwana ng'afuna I cannot say that I'm a single mother nedda kubanga omwana nga musanyufu kyekisinga sirina kirala kiyinza kuwamaanyi ekyo uye fine ate ne taata wamwe kati oyo abasinga era mbadde njagala okubuuza kati w'omwana yani wali kumulabye okumukolo tali mu ggwanga ali mu Uganda yagenzeeko mu mirimu obeera n'omwana woono kikyasinga okujjukiza ennyo buli omulaba kyasinga okunzijukiza gwe mukwano gwa jjajja wange gwaddiramu ono nti bwe mulaba neerabira okulowooza mama nga nzaala yafa tatange yafa jjajja wange yafa ŋŋamba nti okugamba is all in one ali byonna olwendoza ku maama that's why olabye nga namuyimbidde n'akayimba okaleese wamukoledde hiiti hiite Mukama yanamanya nze nakayimbidde mwana kagenda kasooka tuwemu kukagenda katya kakolasi ntunuulira mu maaso neerabe mu kyenyi biseera by'omu maaso mbisomamu gwe munda wantagaza olukulaba nesitula wanumbisa ki ndeka neerabemu buli lukya neerabemu nabirwamu yange gye nninawo nze ndeka neerabemu dadi abo wennyini buli lwanakuza nga amazaalibwa nga muyimbira akayimba omuwa ekirabo kyakayimba neerambiza kano ke kasoosa ate nga tuzenga tugakuza just kati ategeera so mugamba nti nkuyimbidde akayimba namanya nti bakanyimbidde yes bagamba omusajja tabalirwa abaana mu Uganda naye ndowooza omukyala ye abalirwa abaana abaana nina bangi nnyo 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 bano bonna boolaba ba MBA naye nga ow'omu lubuto lwange carrying for 9 months nina abasinga twala basindi wano yazaala mwaka gumu nazzaako ng'omwana wezza myaka 6 talina munne gwazanya ezo enteekateeka si zange za Mukama buli kimu amanyi bwenkyagala bwenkimusaba kibe omulundi gumusonsaba enteesa ya Mukama ebeera mulwa mutuufu naye tusobola kwetegeerera nti nzaala ebiro b'enkya bakanfumbirwa ono bakano naye enteekateeka za Mukama bwezituuka tewali kimu naye ng'oyagala nga bameka abaana nze njagala nnyo abaana naye baba 10 mbaagala naye ku mbeera ya leero eriwo bwana bwange obutono ennyo 6 bujja kunkolera katukubanja 5 mumanje 5 abanzadde muzaala abaana ng'ono oba olina kyoyagala abeere mu maaso ng'oyagala kule ng'abeera kino omwana we omwana wange njagala abeere nga Katonda
kyabasazeewo ekisinga obulungi kuba nange saamanya kyendi oba naye nga ndi musanyufu mu kyendi nasooka ne ndowooza oba obutasoma buno naba nti nange mukama abunneerabizza so nsaba nnyo okuteesa kwa mukama katonda kwe kuba kunywerera kulamu bw'omwana wange kuba bwe naagamba nti abe kino ate ayinza obutakiba n'emmema ate mukama asobola omuteekera kyonna kasita kiba nga kimuwa emirembe n'essanyu yes kyensaba tuddeko music industry katono omukulu Nadi Mayinja yakomyewo mu ggwanga naye ebivu ayimba kino ayimba kiri ayimba kino ayimba kiri bamulabyeko Mwami Mayinja mulaba ku social media ku social media omulaba akolako ki mulaba anyuma okutunuulira asanyusa akola buli ekinyuma ekisesa muntu ate nendeyakubye n'akalango ak'amaanyi omanyi akalango kahiti akaliwa yakubye namukwaya so Mwami Mayinja mwali eggwanga alirina kitambula engeri yabadde awooganamu mu studio abantu tebamujagize mu byolowooza kati engeri gye namusangawo mu industry nga kitange siyinza kugamba nti yabadde awoggana kubanga abo betukuze tulabirako kiyinza okuba nakyo kirungo kya ndongo kyakuba kuwoggana Okay, Mery Batta, ekibuuzo kyange ekisooka mu birthday cakes zonna lwaki wasazeewo mukolera mupiira ayagala abeerenga Bukayo Saka? Nasazeewo mukolera mupiira olw'ensonga nti ayagala nnyo omupiira ye ng'omuntu era we bamubuziza nti oyagala abeere ekisa agamba nti njagala akube mupiira because gumulumya bamusamba naddanga naye yagwagala ng'omuntu so that's why nasazeewo mukolere keeki eyo eri mu image y'omupiira cause kimusanyusa ku mutima akyagala nnyo abantu abamu balaba abaana bye beegomba babateekamu nnyo amaanyi okulaba nga babituukirira likes of Bebe Cool omwana we kati asambira mu ttiimu ey'amaanyi owwo bw'anaalemera ku mupiira olirwedde omumumaliramu buli kyolina abeere number 1 wa Uganda bw'anaaba nga agwagadde nga bw'agwagala kati bw'anaaba nga agwagadde n'akula nga kyayagala okosi ndi ready omumusapootinga kuba kati bw'otasapootinga mwana wo ani aba n'amusapootinga so bw'anaaba nga akuza akyagala ndi ready okumutuusa mu ttiimu esinga okuba ey'amaanyi gwewagira ttiimu ki gwewagira ttiimu Mira, you come and we finish this. Mery Batta. Mpagira timu ki? Mpagira nandibadde mpagira mani, yes, mpagira mani. Mpagira mani you? Mpagira mani ye Manchester City. Manchester United. Mani you, mpagira. Manchester United. Mani you. Yo, owagira mani to owagira Manchester City. Mpagira mani you United. United. Yeah, Man United or Manchester United. Mpagire yeyo gye bawagira abangi ennyo. Man United. Katubuzeeko mwana ekirooto kyo. Woba okuza oyagala kubeera ki? Njagala kubeera musawo. Njagala kubeera muyimbi. Musawo nga toli muyimbi. Njagala kubeera muyimbi nga nkulu. Mbeere nga mami wange. Omwana omuwadde inspiration mu myaka emito. Okuteesa kwa Mukama kulaba omukisa eri obulamu bwe. Sina kyenyinza wakanya. Mukama kyanategeka kyanaaba. Kasa kibanga kirungi. Nange kirekebwa okuwulira obulungi. Abazadde abali eyo abalina abaana nga tata omwana waba takontributize kintu oba school fees nga akasente kaganyemuuko n'agamba tata waba talese fees sijja kusomesa mwana kabalowooza kikoobagamba Abazadde abakola ekyo ekintu mukola bubi. Tata waba talese fees gwe noonya. Ono omwana nze nkitwala nti omwana aba nnyo wa maama. Maama batona agenda agende. You can go that. Omama bw'ova mu mwana gwe wasitula emyezi 9 ng'olwokuba taata takoze bw'ati obeera omuliddemu olukwe oyagalire mwana wo ate n'ekirala abazadde taata oba toli naye omwana tomuteekamu ekyo taata tatampa taata takontributinga no ozanya paati yo azimana olina okusomozebwa kw'oyisemuuko n'omwana ono embeera gy'oyisemuuko gyosobola okugamba ku muntu ali akulaba sirina kubanga Mukama amunkumidde omwana getalwalalwala Mukama amukumye bulungi
yeetaaze mukama agabirira okitegeera ali omukesi nakusobozebwa kwonna mu mwana ye mazima. Okay, Mery Batta. Musical twali twogerako ne Catherine Kusaasira n'agamba nti gwe muyimbi yandimudde mu bigere naye weesibira nnyo emabega y'ensonga lwaki yasazeewo aleete omuwala we omwaka ogujja yaba abakuba endongo. Atayinza okubyogera ebyo. Bunasibira emabega. Weesibira nnyo emabega tovaayo. Kate tasobola akimanyi ndi wakabi tulina n'oluyimba ffenna. Either way, Kata akimanyi nnyo nti ndi wakabi. Naye akimanyi. Tasobola kugamba mbunasibira emabega. Agamba lesemu agenda kuleeta muwala we abakuba endongo naye akuba endongo abantu balabe. Akireete kimaama kubanga omwana Baby call.